bwe nali enkola baŋŋamba obugagga babufuna mu ngeri ya mirundi esatu: obukola, bwe bugaana, obunoonya, bwe bugaana obubba. Teri atabba kuba ne bannaddiini bennyini babba, kuba munnaddiini bw'aba ng'asobola okudifendinga omubbi kitegeeza naye aba mubbi. Olugero lwa South Africa luwanvu, mumala mu kkubo ennaku 5. South Africa tuba n'amagezi mangi. Bwe mba nasoma ku psychology nsobola okutunula ne mmanya kiyinza okukola kyegamba n'okonvinsinga omuntu. Yajja ayagala mwongera maanyi mu kkanisa gy'asabira abe mukulembeze mu kkanisa, ekirala nga yakuddabiza nnyumba ye. Amayembe ne gamutwala ne gamugamba nnyumba tekusaana, muzzukulu olina kukola ki? Kuzimba nnyumba mpya. Funa pulaani gy'oyagala kugyamu ng'omusajja ddala ddala ng'omusumba w'abantu. Genda nalina akazi ako kaali kakola mu Bill Gates aka South Africa. Pulaani kagyeyita ne tugigula ennungi, namugamba tugenda kukwata obugagga. Ensawo n'emulagwa. Alina okutta ssente z'entuyo ze, tumulaga nsawo. Ensawo nga mubaamu ki? Mugitegeka wansi ennene ne muteeka ebipapula oba bisipongi ne muzzaako essente entuufu mungi. Kati amayembe gamugamba zimanyi ssente entuufu eza ddala ddala. Amayembe gamugamba nti owange te musawo nti tola ku ssente muzzukulu waffe muwe ku ssente. Ne mumuwaako emitabo gya Uganda 5. Bw'agenda alya ssente ze abamanyi bicupuli. N'agula ssente nga si bicupuli. Abeera convinced nsente ki bajjajja bampadde. Bajjajja bampadde obugagga olwaba ayingirire. So bagamba nti mayembe gazze gaba gazze bajjajja boogera nabo bennyini. Kuba abasawo bakolako bagwira. Ate boogera nabo mayembe bajjajja bennyini oli mu mugalo lumu olutuufu. So ng'abeera convinced. Ko yonna gy'osinzira okubanga otulaba ku mikutu gyonna amannya bampetaniisi. Ojja kusaba osubscribinge olakinga adesso okubanga tutambuza emboozi bwe ziti n'okulaba nga bw'oli awo bubaka bwe buti butuuka ku bantu buli Ssekinnoomu. Olwaleero ayina special we nina omukulu agenda kubanga yiyanjula agenda tunyumiza emboozi naye nkukakasa bingi nnyo byogenda okubanga oyigamu bingi bye tuwulira mu ggwanga erya South Africa ne mu bantu ababaddeko e Bulaaya. Omukulu ono abaddeyo emyaka egisoba mu 20. Okuva 27 giba gigenda mu 2019. So obulamu bwe bwonna abadde awangalire bwe kati emboozi eno nsuubira naawe olina kyogenda okubanga oyigamu olunaku leero. Ndowooza tutandike n'amannya go. Mbalamusizza abatulaba. Amannya agange bitibwa Musoke Bakri Abraham aka Rai Gray social media. Obulamu buli butya? Bulamu si bubi. Bulamu bulungi. Rai Gray. Kala Rai Gray wabijjawa? Nze nali manyi gwe ako. Amannya ga social media getukozesa. Tuli South Africa walinga bamanyi nga bayitanga Sizzler ddala mu North West Province Rustenburg City. Sizzler nga kitegeeza ki? Yes, linnya lyali likozi lya mirimu. So ogenda te South Africa? Well, era nsonga ki ekutwala? I think it was money scarcity. Wabula osukka mu ggwanga bumaze okusoma emirimu tegiriiwo olina okutandika okweyiiya okwenoonya. Bwe nali enkola baŋŋamba obugagga babufuna mu ngeri ya mirundi esatu: obukola, bwe bugaana, obunoonya, bwe bugaana obubba. Kyokka olwo twogera ombulirayo ebigambo. Naye lwaki omuntu ababba? Teri atabba kuba ne bannaddiini bennyini babba, kuba munnaddiini bw'aba ng'asobola okudifendinga omubbi kitegeeza naye aba mubbi. Okubba n'okola n'okubunoonya. Basooka kubukola, bukola. bwe bugaana n'obunoonya. Nagenda South Africa obunoonya, tandika okunoonya okuzunga mu nsi ezo zonna, noonya kibugagga. Bwe bugaana bubbe. Wabubbako? Nabubbako naye teba byamaanyi, tobbisa maanyi. Bakozesa ngalabi eno omugenzi Tamale gyagambanga gy'okozesa. After 19 years Uganda ogiraba otya? Embeera ki? Uganda si embi. Uganda nsi nnungi. Okyali ku kali home is the best. Always home is the best. Saali badde wano. Naye ekintu ekinkosa mu Uganda kyokka kyokka. 1. Nzikiza, road shedding. 2. Enfuufu oba ebisooto. Oyina emmotoka?
kati oba otambuza atyo ekisoko bitambula anti bw'ova mu mmotoka era otambula kati bwe nkutuuka kubona era ntambuza bigere ffe gye twamanyira oyingira mu sookaazo nga bavudde waka nodde waka ng'otambuza bigere n'oyingira sookaazo n'engatto zo toziggyeemu niwebaka mu duveti enjeru ne zitaddugala kuba nsobola okugula jjiini nenjambala emyezi 6 nga teddugadde oba essaati enjeru yes nga teddugadde tegenda kuddugala ki ojjukiza lwe yangamba abazungu tebanaabirako ddala actual okyogeddeko mu January this year naliko n'omuzungu mu Alberta Edmonton Canada nangamba yali amaze 11 years nga tanaaba nkubuulira ekifo kye nali nkolamu yes ekifo kye nali nkolamu nga baagala omufula mugamba kyafekitinga banagamba bwe mundwaza sijja kunaaba yaye afuluma ekifo ekyo kye nali nkoleramu naye nga tanaabi nga maze emyaka 11 nga tanaaba ensonga yakunaaba yamulemesa embeera bazungu kizo tebanaabirako ddala siriya tebamala ganaaba naabo tebanaaba naaba nali bangi byakusaaga so naye ate atuddeyo wali ogenda e South Africa embeera ogambye nti ze njagalako naye apo walina sente sayina se nali naagava ku ssomero naye nga omulenzi omuto nayinamu kubanga ku myaka 13 nali landlord kitange yandekera amayumba enankulabye mizigo 8 ng'osolooza nga pocket money wange yes nga nsolooza ya by then jali nga mitwalo ndowooza 3 buli mwezi twasoloozanga buli muzigo so nabanga zinza kubanga mmeka kati zaise the money had value by then kuba school fees omwana wadde yasomera secondary yasomeranga emitwalo 7 kasente kaali kawera the money had value okusinga kakati yes so ova wano Uganda otambula otya sijja kwerabira nalinya bbaasi ya Falcon nina mukwano gwange muyita Muwonge mutabani wa Mwamba muyita Isa musajja w'enaare mwennaako mu zone 6 itono weno waggulu yes na Isa wegatunda Nakati Greens omusajja w'enaare yes nkulembera mutabani we tusaza tikiti mu Falcon basi twayitira Masaka mutukula tuyingira Tanzania lugero lwe South Africa luwambu mumala mukubo ennaku 5 basi nga mu mulamu yes mu mulamu ne kwezi ennaku 5 Tanzania nene nnyo ogimalamu ennaku 3 tuva twekuba Dar es Salaam tolekera Tunduma iboda South Africa ya Tanzania ne Zambia tuyingira Zambia Anakonde bwemasa bide boda bagita Anakonde eyingira Zambia nga tuvaawo tetwayita Zimbabwe mu kusoko nakuno twagenda twayitira Botswana nga tuyingira Kajungura tuyita ku ferry ye boda ya between Zambia ne yes kidyeri ye boda yawula Zambia ne Botswana nga tukiza bulungi tuyingira Botswana kati okufuluma Botswana juka Botswana twali visa free tulina visa yaki visa twakifuna visa alinga milioni 2 kitunze kumalako nga ate milioni 2 kitundu zazi kutuuse South Africa nga tulina visa awo twayita mu game park nga kuliko amasannyalaze baatugamba era olunaku lwenja sinza okutambula mu bwange olunaku nasobola okuyingira South Africa amasasi gabeera awo bantu bafiirawo abayita mu masasi baagayitamu ne saagala bansi shoku gye nayina nasinga n'omusajja omu bamuyita Musa ku bbaasi ng'alina omukazi naye gwasoma oyingiza South Africa girlfriend we yatusinga n'omukazi yayabirako South Africa n'afuna obuto nadde e Uganda nga yazaala omwana e Uganda kati amuze South Africa naye nga none of them we never had our visas okujjako oli Musa yalina visa n'asigaza suitcase zaffe luggage zaffe n'ayita ku bbaasi kyali kiroole yasufunye kiroole bbaasi wagitadde tufunye kiroole kitumize South Africa tetulina okuyita mu kisiko bbaasi loole gisinga nenge emaze okusala booda tugirinnya budde bwa kiro kati Musa yatugamba ku sengenge tekuliko masannyalaze naye nga abantu batugamba kuliko amasannyalaze era bwe natuuka okuba nali mutulandi muzibuka mu kujjukujju ne ngamba omukazi gwe yampa jjamu empale ey'omundu ogifukemu
nangamba twala nangamba yala konde epinga ne mugamba sinjagala fuka mu mpaliyo ne nkambwala no kambwala naje munajifukamu olwo nga njala kujja omukodyo bwe magezi ge najja ku ssomero ngagezese nkasuka empale erimu omusulo njikube ku sengenge bwe ne spark nga manya kulika amasanyalazi sejja proceedinga awo abatwala yabagamba wano wo mwegisawo yatugamba tukuli masanyalazi ampasiza omukazi bwe ngamba okujjamu empale mukazi we tumuyise mu kasiko ya akule ayise ku kirola ina visa n'ensawo zaffe nenkubira mukyala wange mama bana nga bakulu omita Verona namugiri obasiibula namukuba esimu namugamba bwe mbanga sikomye zali ssaawa 3:46 nzijukire z'ekiro bwe mbanga sikomye abaana bangu kolaki obalabiriranga kuba mbayingira kuyingira mu masanyalazi na game park simanyi kiriyo bakani nga batoolo kani batoolo alika kani yakaweza emyaka 6 mimi alina emyaka 3 bwe nasuulako empale amasanyazi gasupakinga nemanya tekuli nenkwatako bwenti neninya kuwa ya wansi nemwongera nyambako ne bayita ne bayingira omukazi w'omwana n'oli abasajja bebagamba babeera waggulu kanaani tebatulengera budde bwa kiro saa zigenda mu midnight tuli mu nsiko mu nzikiza tuli mu game park wali kumpi nnyo kyalinga distance oyinza kugamba nga 1 km ugambe kuva Nankolabye ku bitaala paka ku bitaala wa Bakuli ye distance yaliwo ne tuyingira bote twayingira South Africa otandikirawa emmotoka abayinza ababatwala ku mulimu omukyalo oli yali alina omwana yalina bbawe nga bava Pretoria capital city bavuga bava Pretoria ziringa kilomita ziringa ndowooza 5 bajje bamupiikingako ku booda naffe tuli mu kiroole kitukunguza empuwa etukuŋŋunta tuli mabega abakyala batudde mu maaso ne tusinkana ne bateeka mu BMW yango line ne batuvuga zagala okubeera ssaawa emu ey'okumakya nga tuli Pretoria tuli ku zi flyover ziri flyover zetulabangako zitulaba mu firimu bulijjo natwala ku apartment batuwa ekisinga ne tusulayo kati oli omuvubuka Musa yatwala ewuwa ino tujja twala ekifo kye bayita Carltonville no bayita Carltonville ye lyatutwala ye gyalaga atulaga ekyokukola atuhijakinze mu kkubo naffe tuba tuliyo ne gyetulaga kati ova wano ogenda bugenzi South Africa ngenda kusiŋŋaana bassemwanga kuba basulanga Nankolabye ku Salon Delight Mmanju waliwo omuvuka muyita Christopher nalina salon bayita Chris Barber saawe ne Nankolabye ku kizimbe kiri Equity Bank waggulu gyali yalinga abasuza baba bavanga bonna ekayonga ne Kyeyune ne ba King Lawrence bakitooke kati olwo wayogedde nabo nti emizijja bajja turisiivinga ngamba wova wano wayogedde nabo yes twatwogedde nabo tujja bajja turisiivinga katonda twahijakinga mu kuba tulaga ekyokukola twatuukayoko nabeerayoko noza wiiki emuwonge naafuna omulimu gw'okuvuna kapikapu kasiraje bidagala beyiisa olwesi mukrisi yakafa nakawole yafa siraje bidagala yatundanga ebidagala countrywide South Africa ebidagala ebikinnansi kumufeerera nti bikola naye nga tebikola yes bonga abaguzi basigala bajja ne bw'otunda enfuufu era oli agigula nomugamba eddagala akola ki omudaawa bamudaawa naafuna omulimu ng'afuna landi 2,500 ng'afuna emitolo gya Uganda ndowooza nga 8 eyo Uganda nga tesobola kumufuna nga emitolo gya Uganda 4 mwezi ye nalaba nti atuuse mbandi eyo waliwo omuvubuka muyita Kyaba ayita muzeeyi Kavumenti Nankolabye ku Total ku Twitter 50 cent yatundanga plastic waali muzeeyi yakyaliwo nnyo bamukazi akola 50 cent edduuka litunda 24/7 teriggalawo eyi twamuyitanga Ache South Africa nga tuli homeboy Nankolabye ne bamugamba natuuse nankubira mu namba nankubira essimu olwo mazina okufuna envola South Africa zinkizikiri kubira mu South Africa emyezi 3 batwala mangu Johannesburg twala ennya Kayola bagita socioloza train yaabwe eyo twala tugende netugenda tuzifuna naŋŋamba olwanimbula gye naŋŋamba ekyoyinza okukola ojja kwambalanga engoye ennungi bw'oba onywa kabbi ojja kunywanga akebbeeyi abakazi ojja bafuna bw'ojja okwebakangako ojja kusulanga mu mayumba amalungi n'okufunamu kasente akako tojja kafuna jangu eno Vesa Antony jangu ki
Jangwe ne Rustenburg ate nga mumanyi bulungi okusinga bali bakyeyune ba omugenzi Ssemwanga baali bazze batusanze obusanze ku kyalo kyaffe Nankulabye. Ssemwanga ye wamulaba? Namulabanga. Nedda kyegamba watuuka n'omulaba? Namulaba n'okufaako kwennyini nnyini waliwo muto omuyita George Mumpi yantwala namulaba mu ddwaliro nga baamusala akawanga kano. Baali bamukolako operation akawanga bamukola katevviiri naye ng'alinga yafudde naye nga just ali ku life support. So rest in peace. Kyaba nga ndagirira linnya passport njja kunsiŋŋana ku Nankani kati wali ebibuga bibiri Rustenburg ne Lichtenburg. Nali nkoze ensobi addemu nkusonga mulinyiza mukoze Lichtenburg nagamba Rustenburg ne nva mu taxi eyo ne nninnya Rustenburg namusanga yaninze passport zigya nantwala ewuwe yeno yantuusiza ku ssabo nakula nti olubugo bwe yannyingiza mu ssabo liri ng'otunula ku lugalo lwobooti olulwo mu ssabo tosobola kulaba lugalo lwo olw'enzikiza ebeera muli munda nenfuna shoko nangamba ebintu babityazi n'embogo gyokola ki tolutya naye nga nnamu shoko ndutya abantu nemanyi embogo e Uganda baziika mu bantu nangamba guma era saakusiza byobufeereza bigaana nenfuna mukwano gwange muzimba bamuyita Trust Kibanda kale musabo yali akutte kulaba kundaga emirimu gye gy'okutambula olwo agenda kuntwala nannyuka ajja kuntwala ewuwe agenda kundaga emirimu gitambula naye zineŋŋaana ebyobufere nensalawo nenkola nfuna muno nga gumpa miliyoni nga 3 za Uganda marketing manager w'amasomero gasomesa short courses nemba ndi awo nabagamba bannaye nebagamba n'emyaka 2.5 wano e South Africa oba nfunye basifunye nina okudda eka omwaka negunzigwako gwasooka bane batako okunyimba olwo mbeere wa Kyaba emyezi 11 obusatu bw'obufuna enfuna akasente kange bulungi nnyo waka abaana mbaweereza ssente support njiweereza nga ndiyaddeko nga mu byomweru kusinza kinalye Uganda. Kati nva nti ewa Kyaba mukazi ampasaako bizibu tusinganye bingi mukale kyaffe mu Buganda omusajja tafumberwa omukazi yampasaako tingana kyennaalongo kirina amabina bwe gati kirina abaana 5 kyali kinsinga emyaka 4 naye nga kifaanana bulungi nga kyeŋŋamba nga kiŋŋamba obubeerawa nti mbeera eno nga kyajja okundaba nkitwala mu ddiro mwensula kiŋŋamba olunaku lumu munnange naatandika okuleeta embizzi ewaka nti ndi musajja Muisiraamu neŋŋenda ewaakyo kyaŋŋambirawo tugende nekinkima n'ebyange nekintwala ewaakyo oba tebampasa embizzi yakugoba embizzi yangoberawo sigumiikiriza mbizzi obufumbo obutandika ntandika obufumbo munnange mukazi anjagala naye kyammalako amagezi kola ssente mu butuufu obwavu kibi omusajja agaba obwavu mpologoma ekulya winter etandiikiriza 2011 yali November winter ekendedde awo olukubako lutandiikiriza lufuuyirira mukazi ajja nkola ku mukono anzirisa emisinde ateeka mu kiti ky'oku geeti nga nze ndowooza oba bbaawo akomyewo nga ngamba sirika nga nsirika nga ggulawo geeti nga benzi empya gisirabanko Uganda ng'eyingira nga mubamu omusajja alina olubuto lunene bwe ruti nga mukola ku mukono nga amuyingiza munda nga baggala luggi mbandi dakiika nga 2 ng'afuluma omusajja afuluma asiba amapeesa g'essaati n'empale ndi mu kiti musajja atunfulizinza olukubakuba lwonkuba teri andaba ng'omusajja akiisinga mukazi olwaggalawo geeti ati yabiŋŋamba kati ndi mugwira nina okutya nfunye shooko watya nga nyogedde omusajja nankuba amasasi nze ndowooza ibbaawe omusajja olwafuluma geeti omukazi nga jjangu akumuga nzijjamu mu kiti gyankwese nga nyingiza mu nnyumba nga nkaaba ngamba okaaba ki omukazi yaŋŋamba ebigambo bino love will never put food on dining table my kids wants food do you have money mugamba siina tusa mu nyumba ya 4,000 randi za randi nga mbuuzi olinamu 10,000 mugamba siira nga yesu sirina ng'ayingira mu nyumba akwata 10,000 za randi 5 ng'azimpa nga mbaweereza famire yo ssente waka kati ba tulina renti omusajja ampadde emitwalo emeka 2 kwatako 5 zino ziweki famire ye Uganda amaziga bwe gaakoma nenzikiriza nti omwoki omwavu taba nakatu era ekiro ekyennyininyini omukazi yankubisa emmese watali kunsaasira mbu ate oli yakutte mu bijanjala we yakoma we natandikira ate oba nangu olina okukola ogugo yes siina wakulaga embizi yangobayo bakyali wange eno ndi mu bufumbo
omwavu taba na mputtu. Yakugamba nti kati gwe addako. Nga nkola bufumbo munnange. Nali ndi awo nga ngenda kyali wange nga mpita oyo kyaba. Nga balaki tova mu bintu bino. Bw'ona okola bino ebyekyeyo ojja kufunamu akasente. Kati nga nzeeyo okusaba waliwo ka passage nga nkubisa ekipande kyange marketing nali ngimanyi nali ngiyize yo mu bisome bibiri nga nkuba ekipande kyange nga nteekako amannya gange Dr. Ddaku ge nali neeyita nga nkuba opapula bwange flyers oba pamphlets nga ntandika zigaba. Bwali olunaku lumu Kawungezi yalina Friday nga leero omusajja nga zimuleeta olulu lunene nga munene bw'ati ayambadde jezi ya Bafana ettiimu ya South Africa y'eggwanga omujezi gwe bambala ganoga gwa Uganda Cranes nga mwaka papula ng'agenda ayimirira ku kapande asobagaze mugamba papa nti kidokita nga mbuuza okugaye nti aliwa nti mugamba wano mu passage nga ngamba tugende mu passage nga mukwano gwange kyabo ba akijatudde nga naye omuvuka gwe sikolagana ne bamuyita Kalevu tetukolagana nga mugamba wayingira mfunye omuteja ye client muteja kigambo kya Swahili ye client yangamba Kalevu mu Luganda Kalevu ayingire nze nasigala kuba mayingi Kalevu nga ayingira sawa nga tumunyenyamu nga ekikuba nsika akirekawo nga tumuzza enkeera nga tumukuba kiwaani mangu munaku nga nnya eri amaze tuwayo akasente ologo asigala ng'amayembe oli kyaba ye mayembe kati nze ndi mukongozi nefudde mupapulatamenti kyakola nze nongoosa beki obutayokya nefudde nga mukozi kuba simanyi kyakola yes ate bali basita tebalina mukisa gulonda bateja ate nze mulonzi tewali mayembe gaddala naawe nga tukola ki omusajja nga twamunyenyamu nnaku nga 5 nga tweta sente nafuniyo obukadde 48 munaku nnya ngamba limbadde mu bya kisirusiru kati ono sente nzirabako nga baŋŋamba omusajja ono bwetumumuza mu bbanga lya myezi 3 akasente weeka tumaze omupimamu kyakola provident fund zameka zalina provident fund yalinga pension money abeera kugeza mu NSSF eri bw'owummuza omuntu ava ku mulimu waitawo 3 months omukonvisi n'abagamba ku mulimu kwoyo okola wamugana okuwummula bigambo ki ebimugambisa nti akooye South Africa tuba n'amagezi mangi kati omwamugamba bwe mba nasoma ku psychology nsobola okutunula ne mmanya kiyinza okola kyegamba n'okonvinsinga omuntu yajja ayagala mwongera maanyi mu kkanisa gy'asabira abe mukulembeze mu kkanisa ekirala nga yakudabiza nnyumba ye amayembe ne gamutwala ne gamugamba nnyumba tekusaana muzzukulu olina kukola ki kuzimba nnyumba mpya funa pulaani gy'ogala kujamu ng'omusajja ddala ddala ng'omusumba w'abantu genda nalina akazi awo kaali kakola mu Build-It aka South Africa pulaani kagyeyita netugigula ennungi namugamba tugenda kuwata obugagga ensawo n'emulagwa alina okuweta sente z'entuyo ze atwale sente yali ndoza twalina mu million za randi zalinga ndoza 15 ate zirina kiwaani tumulaga nsawo mugiteekeka wansi ennene ne muteeka ebipapula oba bisipongi ne muzaako esente entuufu mungi kati amayembe gamugamba zimanyi sente entuufu eza ddala ddala amayembe gamugamba nti owange ti musawo nti tola ku sente muzukulu waffe muwe ku sente kati ku sente zennamu tugambe okugeza Uganda nti mugambira muwaako bilioni za Uganda 3 mwalisa ekikeesi ekinene kiri mukitekako sente nga milioni 5 za Uganda ne mumuwaako emitono gya Uganda 5 bwagenda lya sente zabamanyi bikyukuli bw'ateeka kuba depositinga ku ATM nezitwala ATM zaabwe zibu kuba depositinga sente nezitwala n'agula sente nga si bikyukuli abeera convinced sente ki bajjajja bampadde obugagga olwaba ayingidde awo okufunye olwo bannange baŋŋamba watugamba oyagala obukadde 3 wa Uganda tebuna bagamba njala obukadde 3 nagenda mu bajeti yange njala kasipasio kali kagula milioni 10 by then ndowooza njala oploti ya milioni 3 nzimbeko nyumba milioni nga 10 ne balance kuleka business andika obulamu ngamba wakabi Uganda nfunya namu nabaŋŋamba waayi watugamba oyagala 3 kati gino genda munaku nnyo zifunya 3 neŋŋaano genda nengenda ngule keesi ensawo ennene nnyo yali fuuti nga 5 tani kugula engoye ze nga mpakira muli mpaka tuwummuza omusajja twatuyaba tumuwummuza okuwummuza ne mumujjako enga omulimu tumujja olwo mulimu asiibudde bamukozeko medical ali fit nnyo alinze buli zimu teriyo sente za NSSF South Africa bayita Provident Fund
twali tuli awo ennaku z'omwezi ali 15 March 2013 oli wadde mbokebera ku Google abadde soogera date nfu kati waliwo omuvubuka yali avudde Uganda ng'asula mu ssabo lya Polo nannyini ssabo muzungu abagamba kizimbe ssabo yali yaivani edda n'alirekawo nga balinga kyero navaamu ebonga ekotiringa restaurant badde omusajja abanja ssente randi omutwalo gumu n'atukasuka ebweru nemubuuza muzeeyi bamutanga Jacobus yafa bambi Katonda amwoki mumwoki emirembe twamwokya bwoki Rustenburg etumbubo tubaziika abazungu bwe nkuwa ssente z'obanja ownership ddala ngamba olina empapula zikokakoze nziina ownership ddala mannya go nenzikiriza kana client nabanga wange Muteja n'essabo lyange nemuwa ssente ssabo laliza mu mannya gange kanokanga bano ogwabakozesa oba bankolera indirect bo balaganga nze omukongozi naye nga nze nanyini client n'essabo lyange bakozi bange Mayembe alina kufuna 30% wakkanya nafuna ki 25% yo kyali wange homboy wenankulabye kyaba akwene mukazi w'omufeetu muswana oluswana olulimi alumayi nengera azigeramu so okubeera convince nga nekyali wange olulimi yalukakasa bamukazi we yamuyigiza olulimi so bagamba nti Mayembe gaziga bagazze bajjajja boogera nabo bennyini kuba abasaba bakolako bagwira ate boogera nabo Mayembe bajjajja bennyini olulimi omwogera lwe lumu olutuufu so nga beera convinced olwokola dde ssabo eriyo era ennyini saakola ssabo bano bagenda bwe batugoba bagamba tulusigalemu ne client wange baali batugoba nga n'essabo mwali essabo ndyeguza ndyezza ennaku z'omwezi 15 March 2013 nga ssente zasooka zajja olwo omuvubuka yali asula mu ssabo lyange yali yakava Uganda tena byasula so ddungi njuga ebizimbe ng'ebyomutana amaduuka galina enzigi ennene ennyo yagalina endabiramu zino ez'aluminium enzigi z'aluminium yes nga omuvubuka nkubira essimu ku ssaawa 2 nga mbuwaye ndabye Omuteja wo nga kale bamutwala bakafuluma kati ate bakafuluma kakati nti ne mukwano gwo Kyaba ne mukazi we Mayembe bo nti newo ne bafuluma omutima ne gwoŋŋamba nti banzibye omutima gwaŋŋamba nti ki bakubbye banzibye naye nga kyemmanyi sente ezisooka banka tekuwa sente nnyingi muntu gusooka olw'emyezi 3 giweddeko nenkwata essimu nenkubira Kyaba nemugamba waayi kibadde kitya naŋŋamba nti ate waliwo eddagala yaffe twatweyabidde mu ssabo nenkimanya nti ennimba nenkubira Kalevu naŋŋamba nti omwana yange mulwadde nvuga mumutwala ki mu ddwaliro eno nemmanya nti bavuga Muteja muze gye yavanga bayitanga Meriting Muteja gye yasulanga batwali tumanye twamuzangayo aleese ensimbi ezisooka nga mpaakinga nsawo yange zaali genda kuwera ssaawa 12 ku makya nalinya taxi nengenda mu kigo nali nsula mu sababo emu bagiyita Bane West naye nga bayitangayo yes bayitangayo Herald Park kigambo kya Afrikaans lubanga ludaaki Herald Park gye twasula gye nasulanga olwo omukazi navaayo dda bayitangayo Nordo omukazi nsula Herald Park nalinya taxi kukima ku mulyango ngentwala mu tawuni nangenda complex Kyaba gye yasulanga mubuuza kyabadde kityanga nka mukibo nga babanzibye nga twagala okuwa nankwata ekisawo njala okufumita ne Kalevu ngamba baba twekwata mataayi ng'essimu yavuga Omuteja akuba essimu musawo nti jangu nkime ku bbanka tukime ssente endala akubira omusawo ye Kalevu kitegeeza baali bafunye ezisooka naye baali bafunye ku mizo Uganda nzo zaalinga 30 oba 4 zesaamanya muwendo abakubira bafune endala yes bazireete ku ssabo nga akyaŋŋamba Kyaba tugende ku ssabo Kalevu kimu Muteja ne ssente nga Mayembe beesogga munda nga nange mbeerawo ng'omukongozi ng'omusawo ng'ajja ng'ateekamu ekisumuluzo nga ŋŋamba ggulawo nga nzigawo bulungi nnyo nga bayingira bulungi nnyo Mayembe beekuweesa edda mangu badde kiganga munda n'essente nga bazimutikkulako kigambo kutikkula bwe kujjako tutuma Omuteja ssente n'aleeta n'otumutikkula olwo aleese ensawo y'essente endala tugenda omumutikkula ekigambo munana nga atikkulibwa essente nga zimuggyibwako zaali nnyingi nalina mu ssabo nalinamu zino ekooti zikabuuti nga olaba abasambi b'omupiira ze bambala mu winta ezo empanvu nga
nepakira bando bwe tezijja mugankankana sente zali nkubeni milioni zalinga 2,210 za Uganda kati olinga mugamba kyekimbo mwabise ngamba kale byabirogedde ebyo twatuteza asoze kutwala singo obonye mugamba okay oli simumanyi kale butomumanyi simumanyi gwe mumanyi wali okufuna ki 25% gutwala ddala 30 weyongere sente nga nsala ekoti yo kabuti nga nsala mu koti nga musokola musule ebbali nga nsula mu bundles na nkwata nga kute kifulusi ky'amanda mugonga zimmenya kati waliwo omuvubuka bamuyita Hamuza yasomeranga awo ku Highway College wano ebukesa nga ku Mengeses waliwo omusala bamuyita Haji Ssenyonja nankulabye muganda we Ssekazwa may his soul rest in eternal peace yafa mu COVID eri azaala Hamuza ate nga babaami abo Haji Ssenyonja ne Haji Ssekazwa bagenda kitange Emeka so nga tuli ba mukwano twemanyi okuva eyo yali yakasinga mu kitundu omugwirakawo nga ntandise n'okolagana muwaddeyo n'akateja akamu tukagyeko n'obusente obumu obutonotono bwe tulinda ziri ne mugamba yine mu kesinga kuba yakabi yayitanga line era BMW yagiguze ne mugamba tuyitemu ne nkwata ekitereke kyange ky'essente tutuga mu muka olwanvuga ntwala ki waka nekana ino milioni nga 7 za Uganda zali mu ppiro nga nzija nteeka ensawo yange mu bbuutu kati waliwo ne mu George nezino ebibiri ekikumi nzina zonna sente zonna nzina wamu mungi waliwo kyali bamuyita Ronnie Ameri gy'oli yonna nkwagala nnyo ogwo nasobola okusharinga naye obuli e South Africa yayinamu naye nga njagala nnyo nga salaiza nga ninga ku Chris Brown bwafaana yaŋŋamba ku makyoko boyi wange nasuza ekikazi kyange naye siinaamu yadeza previce okuba ekikazi mpulayo ddala landi 5 ne mugamba kankuweeyo 2 gano naye mutisa wange tantofaayo era namenya likodi kuba ffe tumenya likodi abasooka okufuna essente basifuna ku ssabo lyali ku FNB awo bafuna emitwalo gyalinga 6 egya randi naye ffe twafuna sente soba mu miliyoni eya randi yes kawumbi yalinga milioni za Uganda nga 305 oba miliyoni emu naye twatufunye miliyoni nga 4 mu yes eza Uganda 2013 omwezi gwakuse nekuza omwezi 16 olunaku lwa 6 nga tugenda nga nzio sente zange nsawo yange kati waliwo omuganda we yali azize kazini we namulese na Canada era yangobera gyali e Canada namuleseyo George yali Hamilton nga ne mukazi we Sharon nga tula mu motoka nga mbuuza ogende Johannesburg sente mmeka gye basindikira sente Uganda kyabamuyitanga Sara Jamiru ne bbaawe bali basindika sente batwala 10% okuwuliriza sente Uganda nga ngamba full tank yankuba ebbiri wajenga ngamba atoyo full tank ndiyalamu yamafuta gali ga lukaaga ngasigaza 14 tamanyi kisawo mulimu yakimanyi sente mu tamanyi zirimu mmeka nga Ronnie Ameri mugamba oli wanti singa nano nga singana kapaaka nga mwo mutwalo gwara ne mugamba abaana bakuleka ekyemisana kabalaza balance wetereze naye nga omuntu okuwa 10 lwabanga lungi wabanga mitwalo gya Uganda 65 10 lumuwadde mutwalo kati fast forward wazaako ki mwagenda Johannesburg nziruka buli kimu kireseemu ng'omuganda bwagamba yes tolunkaliranga kiwago ng'olina enkota nosooka odduka nfunye sente mpitirivu ne mmiri nsukka mu 2 kati ndukanyira essawo ndulunkali ebintu mu nnyumba bimendesemu bino bi TV nga temuli kirimu tewaddaako okukola